Kale bigambo bino madado bireceiving bulungi mwami madado omukulu omulungi abita njagala receiving ebigambo bino bulungi obikule mbona y'omutwe bwakole tambuza video eno ku kifuba zine nsonga twali tetwagala zoogerako nga twagala gwe bawa kandi gwe tuba tugenda naye naye rafishi wamwe tukoye obusiru bwe mwolesa bwe mumansa mu bannayuganda njagala mbategeze ebigambo bino wammanga mmwe katiimu ka Sahara Luyirika Sauda Madada ne katiimu ko konna kokozesa nga mufujirira omusimbi mukuze bannamawulire bonna mubamazeewo munese enguzi yammwe mugirese mu kibiina kyaffe munese enguzi yammwe mugitadde mu bafuutu soja ono rabishi tetubadde naye tubadde tukolagana nga ttiimu oyo Luyirika ye yatandise sagase zonna zonna ne zitandika okubuna mu bannaswago okitegeera njagala nkugamba ebigambo bino wammanga singa tugenda ku makya ne tubesinga ku feeling temusobola kusinga malembe singa kati tujebasa ku feeling temusobola kusinga malembe njagala nkutegeeza ebigambo bino wammanga first of all tujja funa obusaasizi batumala funa obusaasizi tulabe ani akozesezza obubi ofiisi yani gye tufunyemu kubanga Luyirika abadde mu ofiisi nga ne Malenda alina ofiisi ey'obubaka bwa palamenti ate nga looya tujja kwebuuza ofiisi yani gye tufunyemu bwe kiba nga kandi twagala gibesinga ku feeling nammwe mukimanyi bulungi nyo temusobola musinga njagala omuwulire olunaku Malenda lwe yali akedde ku makya ne yeerabira abasibe njagala olumuwulire mwenna mubimanyi bulungi n'ensonga za Saidi Girinya zonna ezaaliwo taati mumanyi abaddewo ebbanga lyonna ebyo bye tutabadde twagala kuddamu okitegeera tubadde tetwagala kuddamu oyo rabishi njagala omuwulire bw'ogenda ku makya okubuuza Malende nti nno ali mu kooti musimanya yeefuula looya ow'amaanyi yeefuula looya asinga gwe weefuula looya ki gwe weefudde looya ki era mbuuza Sahara okubeera mu kooti eyo ne Malende okubeera mu kooti eyo ani aliyo omukyama njagala omuwulire ebbanga Sahara lyamazeewo nga li mu ofiisi ye yakakitegeera nti bannayuganda babonaabona ku Bobi Yanga bwe yakakitegeera njagala omuwulire ebbanga lyamaze mu ofiisi ye gwe yakakitegeera nti ateeke ti bannayuganda beetaaga justice njagala omuwulire ebbanga lyamaze mu ofiisi ye lunaku kino yali avuddeyo n'alabisa abantu b'omu ofiisi ye lunaku kino yali avuddeyo n'alabisa abantu ba Museveni wano n'ebyuma bya kasasiro gy'emboozi muli mu kukibikkabikka temwagala kyogerako baabitunda yali luddawa lwaki teyavaayo najja n'agamba bannayuganda ekiriwo nga Mr. Joel Ssenyonyi bwakola lwaki njagala ombuulire gwokeera ku makya okwebaka ku kannyabo ne mukacunya omumwa ne mukafunya ne mukakola ki ne mukavulunga ne mukakola gasiya wamwe yena mumwagala muli mu kugamba simanyi azanya ebyobufuzi mbuuza abasibe babasiba kuki tebabasiba lwa byabufuzi mwe muli mu kuzanya ebyobufuzi ye yabagambyeko nti okugenda okuwolereza mu kooti awolereza lwakufuna kandi bulijjo tawolereza bantu mwe mutujje mugasiya wamwe mwesonyiwe ensonga z'okubeera nti muzanyira ku fiiringi z'abantu muzanyira ku bulumi bw'abannayuganda Madada njagala kutegeeza ebigambo bino tokyali exemplary yegwe mukazi gwe tubadde tutunulira ne tugamba labe eŋŋwanguli eyimirira mu basajja n'akola kino n'akola kiri naye kati oli mu kweteekamu rabishi watandise ddi okulya obusente ne bukwonoona watandise ddi okwerabira mu mawanga swago yaffe watandise ddi golowooza otegeera nnyo bw'oba olina bw'otegeera ate waliwo bw'otategeera buli omu alina bw'ategeera tolowooza nti wonna otegeerako gwogenda okubeera nalumansa amansa kuwamu mwana temutuleega nkaka mmwe nsaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba akakiiko konna ka NUP buli omu lwekikwatako munyingire mu nsonga zino mbagirawo tubadde twebase nga tetwagala kubeera involved mu rabishi bw'abaana abaana naye kitukosa damage gye kikola nnene era okuva ddi Zahara we yatandika okugenda mu kooti kyogamba struggle Zahara yagitegedde jjo ku myaka gya Zahara n'ebbanga lyamaze mu byobufuzi okuviira ddala we yatandikira yakategeera ejjo nti abaana abasibe beetaaga okuva mu komera yakategeera ejjo nti abaana babonaabona lunaku kinjagala omulireyo statement Malende gye yali akoze nga ye Malende ng'agezaako okukuba Zahara jimbuulire ekintu kino mukisusizza nze sijjagamba nti bamukitaddemu n'enguzi mukitaddemu obusiru bungi ne mukwata kamera zonna ezandibadde zeetaaga okutunula ku Malende n'atunnyonnyola ebyekooti nga birina okubeera ne muzimuggyako zonna nga buli ayogerako nti nno twagala kulaba byayogera nga mumubulookinga weeyitaki kuwayi Sauda Madada okola ngaani ku nsonga z'abasibe okola ngaani ku kakiiko akalonda abagenda okufuna kaadi